Okay. Hajjati, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ajo mpisa aji. Oyingizao hakenda. Okay. Haki aji. Okay. Hajjati amanyi agwani. Hajjati, what's your name? Hafi. Hafi? Yeah. Another name? Hafi Ali. Okay. Yeah. How did you meet Lwasa? Let me tell you guys. You have to tell us. You may lie. Let me Okay. tell you. Okay. Lwasa omukyala wamusinkana otya? Omukyala namusinkana Nairobi nga ngeze ku business. Mwaka ki ogwo? Ogwedde. Omwaka ogwedde wali mufumbo. Onani. Ne Angel. Omwaka gwakunga mufumbo. Ngoli musikando ne walina omukazi eka. Musikando katato wagenda nakumanjula. Ya mwanjula. Mbaga yali ebula. Mwanjula ne bigara buganyi. Nange ninoonya. Ninoonya na kumunoonyereze kisa kituse. Nga ndaba agwanidde ko omukazi wange. Walinga okola bwenze ekitegeeza no wamuyinanga ne Angel omuyina. Tintya. Kozi kigobi bale otya. Ogwo mwaka. Okay. Lwasa omukyalo ntayogera Luganda. Oyogera ne lulimi ki? Luzungu na Luswahili. Oluzungu kuva lutya? Ne mwana gw'omanyira omuntu wasanze naye nga nasuze naye atombuuza eti oyogera ne lulimi ki. Lwasa nti ebitabo bye era si be tujogamba nti byamaanyi nnyo. Aleeri si byamaanyi nakoomu kyakumeka kyogere. Lwasa wasoma oluzungu olumanyi? Ne Oluswahili olumanyidde ebyaddala? Kankuveeko. Sooka mwogeremu awo tulabe. Mukubemu omukwano nga bwe bakwana nkwagala. Penzi yangu muzanyirako mukokazi wange. Okay, Lwasa tunyumizeeko omukyalo ono mumbaze ebbanga kyogamba omwaka ogwo, that means you have been dating mu nkukutu era emikolo gyali because propose ewedde. Emikolo gijja kuba tujja babuulira next month tujja babuulira. Naye lwaki towummula? Kyeki nova ku bakyala. Vanessa yakakubba na president we Masaka bwaba kwatidde enkasi mbere president era ndi. Okay. Vanessa yakakubba yanzi bandira mu birabo biyaye kazi byano biyaye kati oli shuwa tante natagenda kuwa oli shuwa tante natagenda kubba ono wabe ali genuine ewabo nabali genuine bantu banamu bantu balungi nnyo so naye bw'otunuulira omukyala n'ebbanga ly'obadde nalyo obaddeyo n'abakyala abalala tusubire nti naye tolinayo balala b'omukukolako gya kiyayi wabbali. Okay. Naye omutima ogwo nga gumovinga on so fast. Ng'omovinga on so fast tewali budde. Tewali budde bwenyonona. Ekiro bukiga nankota kukyala. Kyogamba tobeera mu laavu oba oyagala bya dakiika eyo. Abaira mulavu gomanyi bamulinda. Ne Lwasa omuntu ahiri nga kimutwalira lwakiri omwaka ne wiiki bbiri. Kikutwalira nnyo kumwoli wa bufumbo. Nze ndi mufumbo. Gwe oli mufumbo wani. Omusajja. Alabye naawe. Lwasa abakazi baneeno boofuna ba 1 week mwezi gumu myezi ebiri omuwasizza. Tosubira nti n'ogenda sigaza ebikolimo. Sikyusa mukazi. Lwasa. Kati ate gundi sabeera naye. Wayina Angel. Angel muveeko. Oyo yanula byanonyera mala n'agenda. Tumanyi tugamba tutya nti ono talina byanonye. Ono ali genuine nnyo. Lwasa otyo. Nagupimye dda niyange yagubotodde n'engutuuka munda. Okay. Okusinziira ku bakazi boofuna bonna bajja babbi. Tebazaala ono anaatuzaalira. Ono ajja kuzaala. Hajjati, will you give birth? Yeah, I will. If God gives me, why not? Yeah? Really? Yes. Won't you just eat our man and run? Not really. I'm not here for money. You're here for what? For love. You're in love? Yes. With who? Lwasa. Yes. What made you fall in love with a man like him? Because he's a good man. He's a good Good man. man, yeah. How long have you been with him? It's becoming a year now. A year. Yes, it's becoming a year. A year, but when your side dish, right? Because he was married. He even had an introduction with Vanessa. Didn't you know about that? But now I am married. Ndikati. But wogambye mwaka mulamba. Kitegeezwa dogenda wasa Vanessa nga nono wali. Aligezesa. Bwana Lwasa, omukyalo ono ofunye mu Isiraamu.
naye ate tubadde tukumanyidde mu bikolwa by'abantu betuyivu okugeza ebbidde obadde olinywa ate nga n'enfa obadde ozirya osuubira kukyusa abatali batuukirivu ekyo kigambo kyo mu buyisiraamu kyogera oli buyisiraamu nja kukwatagana naye madiri nga faago eryanga alikkiriza n'eryendikiriza ku mwennaani agenda okyuka ogenda siramuka oluvannyuma tujja kukwata anti oba olina osiraamuka kuba mukyala musiraamu gwe tobereetawo mateeka tulina okusiramuka okay tujja kuteesa mpolampola omukyala ono wa ggwanga ki kuba tayogera luganda ayogera luswayiri luganda mumuleke siwa wano lwaki wasazeewo okulonda tamanyi luganda abaana bantama boogera oluganda Hajjati, where are you from? From Kenya. Kenya. Yeah. So are you going to move in with your man? When you move in with me, he'll go with me home. But he has businesses here. Yes, still you can give me. lwasa omutwala Kenya. Yeah, I'm gonna take him to Kenya. But he has businesses here. How are you going to do with that? tujja kuba wano We're still tubeere deciding. To be honest, we're still deciding. But Have you Kenya seen has some- very beautiful women there. They will steal him from you. You know that? I trust myself. Yeah? Yes. I Confidence. believe in myself. I have a confidence. So they have nothing to tell you, yeah? Yeah. Okay. They have nothing to over and I get a lot to over. Now, on that very point, what do you think is gonna make you last in this relationship? Because Lwasa has been that one person has been in scandals with very many women. What do you think is that one point that will help you stay in a relationship for some time? Well, those ones never get back. They never get back. Yes. Are you But pregnant? me, I will. Are you pregnant? mukiwulidde ekyo Like for how many kids do you want to have with him? How many kids? 2? Okay. Yeah. Just two? Just 2. When you're just eating our money? two at once balongo bagenda okufuna saalongo lwasa aba agenda okukukulyawo ajjudde Akakuzalira balongo. Wawona Vanessa. nawona Vanessa bamutwala baza. bazabaza kale bazabaza bibiki Muyimbi w'amaanyi. yakuba ba ex bonna baafa kyeki nange nafa negundi yafa Okay, Mugundi, ate bakubidde. Hajjati, do your parents know that you're here? Yeah, they do. Okay. They accepted him as your man? Yeah, they do. Really? You don't mind about the scandals? Yeah, I don't. Okay. Yeah, You're too confident. 100%. Okay. You came for marriage, I came from marriage. not for Not showbiz. going anywhere. Okay. Mukulu Lwasa, musanjiwo yavuddeyo n'agamba nti ziza bafana oba tonnasala lubuto togenda kwasaamu wano e Uganda abawala baawo. kakati nze okumpuliza ziza bafana mwogereko muba muntu obwadde Ate tutya bafana kivumo. abo siina kwogera nabo bantu ba wansi nnyo bannange naye gwe wabbako omukyala musaasire Naye ate yadda aliwa namubba aliwa naye ne bamubba. namuzuula tira waabwe era nemwekera abo So twogendeko mu kajimu nga musanjiwo yadde agambye bafana. si bwe yabadde agambye nze kola jimu kola jimu Ayagala osala olubuto lubenga olwe 6 pack. lujja nakweyongera ono omwana eddembe lyampaga olimanyi Ne Lwasa wakatulaga omukyala omulala omukulu omuddugavu. aluwa Omuddugavu. Gwoti obeera naye ku tiyaayo omukyala omukulukulu. simutegeera nze oyo Lwasa. Omweganyi. simutegeera Emikolo gya ddi era gigenda bbera kubanga omwana si Munnayuganda. jangenda ba buli kimu details zonna Ne si Munnayuganda. Si Munnayuganda na Kenya. tugenda gikolera Kenya Lwasa onoosa otutwale Kenya. Onoosa otutwale Kenya. njabatwala njabalondawo bannamawulire 10 Okay. mulinye ennyonyi mugende Kenya Lwa mikolo. yes Bw'anaakuddukako leero. ate atya adduka atya Bw'otyo ewawaga ku Angel. Ojuga ewawaga. tasobola Bw'asinga kijja n'adduka. tasobola nze kudda tasobola Ojja kukaabira ekimugunyu. tasobola Lwasa ozze ofuna scandals nga abaana bo tebakuwagira ku bakyala b'oba olonze ono bamusiimye awo bajja muwagira bambi abaana kyanjawulo kikyalina ku balala bano bazofuna bajja muwagira Naye muto ate golinga omukulu ku gwe. ono omwana omuzaala ebyo mu mbimanyi Oyina emeka yo oyina emeka. Toli mu 5+.
5 mu emeka 5 wanga mu gumu ate omwana omutono si wa 2 mu 2 8 oba omuzaala Lwasa mba muzaala kati oyagala ki yagala bawalabo muzaale anti kati oba oyagala bawalabo ono mumutwalize muli Lwasa baheta bawo obugambo lese ekyuma kipya baeta ndese ekyuma kipya mukitunuulire mukyetegereze mukiba kino kyakyama mwogere naye okubeera naawe tajja kulemwa maze mutesitinga Lwasa ab'eŋŋambo obitegesa otya ab'eŋŋambo ab'eŋŋambo boogere bajja kwogera bajja kusirika amannyo tebamuyigiriza oluganda newomuyigiriza oluganda tajja kuyiga luganda ekisembayo omukyalo olese mweru abayimbi baagala beeru ate abayimbi tebava wo sawa na tebagenda mutwala zezo kala zaabwe emibiri gyabwe gyegyo tali chief bwolowooza ne Vanessa bwewagamba ne Angel bwewagamba era kati bayimbi babayina tali chief ba exibo nga bannabatanzi oba obugambo ky'okusinga